Pastor Dennis Walugaba gwe tulese olunaku olwaleero obeere nga naawe aweddemu amaanyi atalina bugumiikiriza agamba nti Katonda yandika yansuulawo yanneerabira byonna byonna nga gwe obyeteekako. Mukwano gwange omulungi buno obugumiikiriza obuli mu bubaka buno onoobuwulira nkulayirira togenda kusigala kyekimu. Yes, naye nga byonna nsooka obbabuuzaako n'okubaaniriza ku Life in Christ nga bulijjo. Mwebala okutambula naffe, mwebala otwagala, byonna tusiima era tusaba Katonda abongere kyemusinga okubanga mwagala. Twebaza Katonda olw'ensi yaffe Uganda n'ebigirimu mu kaseera kano aka campaign nga tewali buvuyo bwonna, bafa maybe naye be batono. So kati twebaza Katonda kuba campaign zino teziri nga ziri. Era tusaba ne mu kaseera akakalulu Katonda atuyambe tuleme kufiirwa bantu abafudde, tubasaasideko nnyo abafiiriddwa abaabwe n'abafunye ebizibu eby'enjawulo bambi. Katonda ali wamu nammwe era tusaba ayongere obbagumya. So Pastor Walugaba wuno ne ka story ak'omukyalo oyo eyagumiikiriza omusajja omwenzi era nga Pastor Walugaba waba abuulira yeewaako obujulizi ye nga ye by'abayisemu mu bulamu, like life experience, nti ayagala naawe omanye nti Katonda we yamuyisa naawe nate osobola okuyitawo. So bw'ati leero azze n'obujulizi lwa kuba leero bwa mukyalo ono story ye nga bwe yalina omwami ng'akwana buli kiramu. Ekyalo kyonna bannaye okubeera n'omuntu naye nga ekyalo kyonna kwegamba gwaswala byonna yabiyitamu, but at the end of that day Katonda n'amuwanguza. Kastori kaako kewulirireko era nkusaba naawe obeeko kyoyiga. N'omukyala yawa obujulizi awe mutundwe buli bwampangula n'olwaleero era nagamba waliwo abantu abagenda kutwambala kw'engule. Omukyala oli w'Entebbe yagamba omwami we yayenda n'afuuka ku kintu ekyesitaza ekyalo kyonna. N'agamba oluusi nasanga mu bayitanga emmotoka ye parkinze nga saagala kutunula munyinza okusanga nga ayendera mmotoka nimpitako nga ntunula eri saagala kulingirizaayo. N'agamba oluusi twabeeranga ku mmere tulya ne bamukubira esimu abakazi ng'ate eri mulawudi n'afuluma n'olowooza agenda kukomawo n'akomawo nga weesire ennaku nnya. Omukyala n'asiiba n'asaba naye nga Mukama mugamba omwami nja kumulokola ate nja kumukozesa. N'agamba naye mu myaka 10 na meka amazima bwe kuba gumiikiriza emyaka 10 oba okyalina omusajja afaanana bw'atyo. Basisita bene bagamba vaayo omusajja yakuloga kumbe yapangisa ya Kayumba wasula leeta abakazi agamba yesingo tawasangako. Haleluya. Naye onawo omunajja n'asanga kondo omukazi we n'asanga kondo munazijja nazitekawo n'agamba mukyala wange walibadde ongulirayo n'ekipa ya bbiya. Ono mulokole yesi mulokole. N'agamba ngulira ekipa ya bbiya yaki okumanya nkwagala olaba nkuprotectinga gwe mukyala wange njagala obeere safe. Namugamba nkuprotectinga singa wafadda naye nkwagala mama w'abaana. Naye nga buli bwakomawo asanga emmere asanga buli kintu kyonna omukazi akikoze eki akiteeseteese. Yakoowa yayogera yakaaba n'abivaako n'awummulira mu kisa. Naye nga Katonda agamba omusajja ajja kukyuka ate nja kumukozesa. Bw'otaba wagumiikiriza mu myaka 10 na meka oba okyagumiikiriza abamu tulemedde okugumiikiriza kw'emyaka egi 2-3. Waliwo omuwala juzi yajja akaaba ndowooza oba bamubikidde. Ngamba kiki musumba n'akaaba bano bwala bubadde otukooma obwo obwapo kopule. Ngamba kiki Mukama aluddewo okumpa abaana kati sikyalya omwama ngamba abaana baluwa ngamba sikola abaana
ningamba mumaze emyaka meka tugenda kumala mwaka gwa 2 nimusekerera ningamba balala bazalira 8 ne baguminkiriza kati gwe tonabakozesa na myaka 2 nagamba newo waabwe bamugamba omukazi oyo alabika mugumba tazaala ayagala kulya sente zo emyaka 2 tenabakuwe nze n'omukyala wange twamala emyaka eki nga tutulina abaana waliwo n'essimu zivanga waka nga sizikwata omanyi abasajja baafe abanyankole n'abakyala akubira bisooka omukazi takwenda kuzaalira abaana Yesu Kristo yeebazibwe kati nga waliwo ebiseera byatuuka nga sisobola kukwata simu za waka 1 mwasi abaana banga bisooka omuganda kazi ogwe nojanga otakwiza kusigaho ogwe Yesu Kristo yeebazibwe ate naye bamukubira abewaffe seebo bazibwa abanyankole bamukubira naye ne bamubuuza biso omwana witto kwenda kumuzaalira mwana Yesu Kristo yeebazibwe kati ebimu bw'otaba mugumiikiriza obufumbo oba bukulemye era mmanyi waliwo omuntu obadde okooye tokoowa saba ekisa ekinakwongerayo osobole okuyitawo osobola Haleluya omukyala ono yampangula nakati mwogerako nnyo wakati mu mbeera n'afiira mu Yesu n'aguba nga talina nsonyi ku baana talina ki omanyi sitaani asobola okwambaza ekintu n'ofuuka omuweereza wa sitaani Haleluya naye yafunayo akawala aka girlfriend kawala ka pastor yali amugamba janjola nagamba nze gundi ngende nsibe mu makanzu nga nsekaseka ebyo bitaliimu simanyi nsekera abantu ndi mu kwanjola najja nagamba naye mukyala wange nsabira nafunyeyo kawala ka pastor kaŋŋambye bwe mba naatambula nako sigala mu mukwano teekwa kumwanjula era nakkiriza bwe banasigala nga neesamye nga nseka ekyo kyonja kukikola kale akaana akawala sobola kaleka agamba mukyala we agamba mukyala we omukyala nga yaguba naye nga akkiriza Yesu alinnya najja mutu amanyi n'okumuwa sente genda onsabire kale akawala kaŋŋambye zebo taata waako ntayina okumwanjula tuyina abantu bagenda kutwambalako engule omukyala najjanga mutundu n'asaba n'ava ku byokusaba n'asabira ebirala ngagamba Mukama nyamba sifuna bulwadde Yesu Kristo yeebazibwe naye nga nkumba yona ensi yona mummanyi nagamba olunaku lumu yali azadde kati nga ateera kuwa babodaboda agula pambazi n'asindika waka kati eri muzigo waali nga yafunayo omuwala abeera naye kati agenda okucekinga omalaya agenda kucekinga musimu alaba omukyala gwasiira kukobera akawungeezi kati nga yali amulimba nti omukozi wa waka yazaala yajja n'olubuto kati mba nsindika pambazi z'abaana z'omukozi yazaalira waka olunaku lumu malaya n'akuba essimu n'agamba nnyabo gwani n'amubulira erinnya lye ono omusajja omuyita otya n'aŋŋamba mwami wange nagamba ki nagamba naye kino ekisajja kisiru kale ekyaŋŋamba nti oli mukozi wa waka wajja n'olubuto n'agamba yenze n'agamba kino ekisajja lwakitu n'agamba okola ki n'agamba mwana wange kasita naawe oli mukazi Haleluya ekyo sakasi neeyitawo newayingirawo endala naye olunaku lumu tamanyi kiyasisinkana omusajja ono n'agenda n'alokokeraku awalala najja nagamba mukyala wange ebintu byammwe ebyo bimwesabisasabisa ate nanye nalokose nalokose njagala kuwasa kawala ka pasita ebyali kulokoka kuwasa kawala ka pasita niwabaawo yamugamba olokose genda emutuule nagamba omukyala wange gyasabira wakasajja akaleke bayita pasita tolo tamuyita musajja akayita kasajja Mukama nsonyiwe nkozesa bigambo bye byakozesa
ne bamuleeta Emutundwe ne bamutwala mu bapiya n'akaaba n'agamba mukyala wange weebale kungumiikiriza weebale kunjagala n'amugamba okuva n'olwaleero siriddayo kwenda gwe mukyala wange ne bye mbadde ngenda kukola byonna mbitadde. Waliwo abasajja sitaani byayinza okubateekako omwoyo ne Katonda asobola okubateekako omwoyo we. Siba omukazi namugamba ngenda kwanjula naziyita sitori n'agenda sipiidi okwanjula kwali kwa bbeeyi n'agenda namugulira ennyumba ku Mazzi Entebbe. Sitaani Katonda asobola okuddiza mu mwaka gumu oba mu sizoni entono nakuddiza omubi sitaani bye yakubbako n'abikomyawo. Haleluya. N'amala kumwanjula n'agamba ate emyezi 3 mbaga n'agamba ate nze ngenda kukwevugira mu ntebe mwembadde nyendera mwembadde nkolera effujo ensi yonna etegeere tenakuwasiza. Kati ng'omukyala yava mu bye bya emotional biki byonna yasigala ng'atunula awulira buwuliza agamba omwami wange agenda kufa simanyi. N'akola embaga n'agenda n'apangisa emmotoka zino bwa convertible bwa Mr. 2 n'avuga neewuuba mu Kitoola ensi yonna etegeere nti yalokose. Abantu abayayina bajja n'omwenge ne bagwa n'agamba ng'ayaga kimu. Bwe yamala kugatibwa ali mu kumuzimbira ennyumba gaagadde ku nnyanja ya kalina. Omukyala yali agamba nti enkola ya Katonda tiwala agimanyi. N'agamba ab'ekika bangamba omwami wange yandoga nayagala mulekewo nga sirina gyendaga naye mukugumiikiriza kati Mukama amusitudde kati ate afuuse ekyokuddamu ebyalala. Njagala olaba olugendo olufaanana bwe lutyo. Enkya wali abakyala bajagamba nyange njagala amafuta nga gamu naye ng'ekyo ekibala tosobola kukibala. Oyo omukyala nange yampangula namusinkana ningamba mukyala gwe nagamba ye nagamba ate omwami wange akwagala gwe musumba we nagamba omwami wange ensi yonna yanjogera nagamba sikyalina gyendaga kanfiire wano nga kondomu ebiboozi ebibi nga abiteeka wano nagamba naye gwe kwagala nnyo kuprotektinga nsabira kawala kapasita ngenda kukanjula. Nsanze abamu nina omuwala abadde akola mu saluuni mwensalira kati nabadde mbuuza banne omuwala ono yalaga wa baŋŋamba nimukubira esimu kubanga abadde muwala wange mulokole nimukubira esimu olwa naŋŋamba musumba omwami wange yaŋŋamba sikola ti babadde bamusasula $6,000 n'agamba z'obadde ofuna wali ewakuza nze nja kuwaana naye osigala waka nze njagala omukyala wange ng'ali waka. Kati ono namugambye kisabire ate osabire n'omukyala w'omwami ompolampola osobole okujja kumukkiriziganya wamu bw'oba olaba nga talina busobozi with time sobola okumugamba omanyi mwami wange ABCD naye kati tokikaka ate oli ayagala kukola mutegeera bulungi. Kati bw'anaza nze nja kukola nolina okweberera omukazi alina okubeera n'akasente ke ojja kubeera n'akasente ke naye ofiirwa obufumbo. Sooka n'ekisookerwako okugonda kikulu mu maka okugonda kikulu eri omwami wo okugonda kikulu eri boosi wo. Nze kambawo kyokulabirako mpeereza wansi wa Pastor Tom ne Pastor Sekisaka naye mutunde ndi full time ministry. Kati nze neewe olunaku lwa Mande ng'olwange olw'okuwuumula kunoonya Mukama naye we nagenda wa muzeeyi olunaku lumu n'asanga siriiwo nagamba Walugaba Mande nkwagala ku kyaki n'olwokusatu n'olwokutaano
nengamba muzeeyi nangamba ebirala ojja kubikola mu nnaku endala kati jjukira n'ennaku endala mbako ne puroguramu endala ze banteekako okuweereza. Nalina okufiisa kyenjagala nkole boosi wange kyayagala tusobole okutambulira wamu. Bayibuli gamba ababiri tebasobola kutambula wamu okujjako nga basoose kola ki? Okutabagana. Waliwo olwolina okufa ng'oyagala otuukirize oba mukwano gwo kyayagala musobole okubeera wamu. Yesu yeebazibwe. Kati okusaba kwange mukyala gwe teekawo embeera, saba ekisa, gondera omwami wo. Bameka ng'omwami wo ayagala omubuuze ng'ofukamidde? Ate abamu abakiteekawo ng'etteeka toneesimbako. Nze mbamanyi nsabidde abantu bangi abasinga nkulidde mu Buganda nti naye bw'otegeera nti omwami wo kyayagala kimukolere. Nze omukyala wange yayagala kunfukamirira ne mukubo nemugamba nze ndi munyankole nebwoba nti ofunkamidde kati ansanze mukubo afukamire namugamba Yesu Kristo yeebazibwe. Naye gwe zuule kimwami wo kyayagala. Omwami wo bw'aba ayagala omuteekateekere sokisi nga toziteeke wali. Nsanze by the way abasajja bangi ng'abaami baabwe abakazi be babagololera be babateekateekera ki esaati neki nga teri akwata ku saati ze oba gyebiri gyenjogera. Kati ekyo bw'okizuula ng'omwami ayagala gw'oba omuteekateekera olugoye, lwaki oyagala kusindikayo omukozi n'abaana? Haleluya. Gwebuuza kale ngenda kubawa assignment. Bwe munaaddayo waka buuza omwami wo kiki kyoyagala kukolere. Mugambe mwami wange kiki gwe kyoyagala ng'omwami wange kyowandyagadde nkolere ekikusanyusa. Mumpulira? Kati ekyo ekyanakugamba ekyo kiteekeko sita okirimireko. Kiki kigenda kuleeta amafuta mu bufumbo. Amafuta sigaganda g'okusiiba omwami wange akyuke mukyuse endowooza. Waliwo by'otagenda kukyusa, oli kalakita ye nga yeeyo. Yesu Kristo yeebazibwe. Ye nga gwolina okukyusa tayimingi. Abakyala tukyaliyo? Nasanga omukyala eyo saidi z'ebwizibwera omwami we tayagala kulya amatooka amawaate, ayaga empogola. Yes, empogola mugimanyi? Kati yo oli tayagala gakunyiga. Kati olaba bintu byawukanye. Kati omukyala nagamba naye musajja wange in fact nalina Pastor Tom tumugamba gwe mukolere ebyayagala mwe mukole ebyammwe kubanga olwedde tajja kubagaana. Haleluya. Bw'oba olaba nga kikigenda kuleeta amaka okusigala nga ganywedde nga gayimiridde, kikolere n'obwoba nga toyagala. Emabega waakyo waliwo obuwanguzi. Haleluya. Mukyala wange yaŋŋamba nti mbogola biki olumu nga twakafumbiriganwa wali nasanga akaabye ng'amanye akaba nga yinga aseka. Nimbuuza kiki? Naseka. Nimbuuza kiki? Nagamba lwaki wambogoledde mu bantu? Kati nzi nga sikyajjukira namugedde mu bantu. Ffe nakula mbanyankolere. Tokimanya wama? Tusajja mu nyankolere tubugirira wansi. Ebyo byadda siga ngamba b'ensi. Haleluya. Era ffe osanga abasajja bataata baffe ba anko baffe
omusajja ayogerera waggulu. Aleluya. Kati saakyeteekamu nange nakule gwe wekyotudde wano n'abaana kubanga naffe bwe batukukola ki. Kati ate nga mukwano wange nga ye kimuyisa bubi ate nze nga sikiinamu na buzibu. Aleluya. Yesu Kristo yebazibu. Kati nange nalina okwekyusa time okulanga ngamba Mukama nkyusa tooni ebeere wansi. Aleluya. Tusobole okutambula wamu. Tuli mu myaka 10 meka 16 nze mbadde mbala 17 mbadde. Yesu Kristo yebazibu. So kati waliwo ebintu ebimu ng'osalawo ogambe bw'oba lwaba bakyala lw'abaana kangeze kukola omwami wange bye yaŋŋamba. Buli mukyala wano waliwo omwami we kye yakugamba weekiri.